Webale nnyo munnange Joan Nabawes, amawulire tuli mu gyotobadde. Njagala okutegeeza nti tuli mu kitundu kino kimanyiddwa nga Kiti Kifumba mu Buwaate mu Kira Division mu district eno ewa Kiso. Tuli mu maka g'omugenzi Major General Paul Lokech. Ennaku kati ziweze 5 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero bwe wategekeddwawo okusaba nga famire yasazeewo beebaze Katonda olw'obulamu bwa Major General Paul Lokech. Akadde konna we twogerera casket omuli omulambo gw'omugenzi Major General Paul Lokech ejja kuba eyingira emabega wali, naye nga abantu ab'enjawulo batuuse dda mu kitundu kino. Tulabyeko abakungu okuva mu magye, mu poliisi, ebikonge eby'enjawulo. Kano Edith Nakalema abaddeko wano atuuseewoko emabega kaawo, n'atuusa okukubagiza kwe, era bw'ayingire mu nju atuusiza okukubagiza kwe, n'abuuzaako ku mukyala wa Major General Paul Lokech. Naye ng'empeera eri wano yakeetegekero yakeetalo bantu kwetegekera mpozi oba oli awo kukuba liiso oluvannyuma ku abadde omuntu w'abantu Major General Paul Lokech. Bingi ebimwogeddwako naye ng'ebikulu ennyo kwe kuba nti poliisi mwabadde akoledde emyezi giri 8 gyokka abadde akyusizza ebintu bingi okusinziira ku mukwanaganya w'ebyobufuzi mu poliisi Hassan Kasinje. Ensonga ezisingawo tugenda kuba tuzikutuusaako mu mawulire gaffe gambuuze n'ageesigika, naye nga mu kiseera kino tukyali wano mu kitundu ekimanyiddwa nga Kiti Kifumba mu Kira Division Buwaate mu district eno ewa Kiso. Njagala kuzzaayo ewa munnange Joan Nabawes akutuuseeko amawulire amalala, naye ng'ebisingawo lindirira mugambuuze n'ageesigika. Joan, ndi wuwo nyabo. Webale nnyo munnaffe Mark Jackson Kasulo.